Ennaku z'omwezi zaali 12 omwezi ogwokuna omwaka gwa 1954 ku kyalo Burunga mu disitulikiti ey'Embarra General Elly Tumwine gye yazaalibwa n'atonnya ku nsi. General Elly Tumwine yasomerako e Buruga Primary School, lino lisangibwa Mbarara, bw'atyo gye yava ne yeeyunga ku Mbarara High School era nga n'awunzikira ku St. Henry's College Kitovu mu ssomero ly'aba Brothers of Christian Instruction. Wabula nga tannaba kweyunga ku Makerere University yali musajja namige era omulwanyi. Omwaka gwa 1977 yasobola okutikkirwa digiri ye esookera ddala mu kuba ebifaananyi eby'ekikugu saako ne diploma mu by'obusomesa. General Elly Tumwine essira yasinga kulissa ku byafaayo eby'okusiiga ebifaananyi. Bw'atyo yagenda mu maaso n'okubakana n'emisomo era gye byaggweera nga yeewangulidde digiri eya cadet officer okuva e Tanzania mu Military Academy ku kitundu ekiyitibwa Monduli. Ono era mu ngeri y'emu yasobola okusoma senior command course gy'oyinza okuyita koosi y'amagye eya waggulu ku Uganda Senior Command and Staff College nga lino ttendekero lya bannamagye erisangibwa ekimaka mu disitulikiti ey'Ejjinja wano mu Uganda. Olw'okubeera mmemba omu ku baasookera ddala mu kibiina ekyo eky'abannamagye abakugu yasobola okutikkirwa mu mwaka ogwa 2005. General Elly Tumwine era mu ngeri y'emu yagenda mu maaso n'emisomo gye n'akuguka ne digiri endala ey'ekinnamagye okuva mu Military Academy nga lino ttendekero erisangibwa mu Vice Tree, ekifo ekisangibwa mu Soviet Union e Bulaaya. Era mu 1978 bw'atyo yasobola okulekawo emisomo gye saako n'obusomesa bwe yali akuguseemu ne yeeyunga ku ggye erya Fronasa eryasobola okuleeta His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni okumemulako na kyemaliro w'ekiseera ekyo Idi Amin Dada mu regimu eya 1981. Wabula His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni bwe yali agenda mu nsiko okukola National Resistance Army oba gy'oyinza okuyita NRA, General Elly Tumwine y'omu ku bamugendera ku lusegere nga nfanfeewe. Kigambibwa nti General Elly Tumwine ono ye yasookera ddala okufulumya essasi eryaleeta National Resistance Army mu buyinza mu lutalo olwo, nga nabwe kityo lye lyatuusa gavumenti eno eri mu buyinza ku buyinza bw'eyina. Wabula mu kulwanagana wakati w'aba NRA n'aba Uganda National Liberation Army, Tumwine yasobola okufuna obuvune ku liiso lye ekyamuleetera eriiso okuvaamu. Bw'atyo yasobola okuwangulira ekitiibwa ekya kamanda ow'oku ntikko, ekifo kye yakuuma mpaka mu mwaka ogwa 1987. Ono teyakoma okwo, wabula mu 1987 bw'atyo yasikirwa General Salim Saleh mu kifo ekyo. Ebbanga lyayitawo n'aweereza mu bifo eby'enjawulo ate era eby'ettutumu mu ggwanga lyattu Uganda. General Elly Tumwine yali minisita ow'ebyokwerinda omwaka ogwa 1989. Tumwine yagenda mu maaso n'afuuka Director General ow'ekitongole ekikessi ekiketta ensonga ez'awabweru w'eggwanga ky'oyinza okuyita External Security Organization oba ESO okuva mu 1994 okutuukira ddala mu 1996. General Elly Tumwine yayongera mu maaso n'okufuuka Presidential Advisor okuva mu mwaka ogwa 1996 mpaka ku 1998 we yafuulibwa ssentebe ow'akakiiko ak'oku ntikko ak'abannamagye mu ggwanga lyattu Uganda okuva ku 1986 mpaka 19
1999 emyaka 13 bweddu nga ye ssentebe ow'akakiiko ak'okuntikko ak'abannamagye mu ggwanga lyattu Uganda. General Elly Tumwine teyakoma okwo wabula enfunda nnyingi azze nga alabibwako ng'akiikirira bannamagye bonna ssaako n'eggye lya Uganda People's Defence Forces mu Parliament eya Uganda okuva mu 1986. Era mu Septemba omwaka 2005 bw'atyo yayongera okuwangulira ekitiibwa bwe yakuzibwa n'atuuka ku ddaala erya generaali ajjudde mu ggye erya Uganda People's Defence Forces. Era wano yatuumibwa ssentebe ow'akakiiko akafuga ekkooti y'abannamagye gy'oyinza okuyita court martial. Era mu mwaka ogwa 2022 omwaka guno gwennyini gwe twogereramu ng'ennaku z'omwezi 16 lwali lunaku lwa bbalaza omwezi ogwokutaano, Tumwine yali omu ku bajenero 34 abawummula amagye ga Uganda People's Defence Forces. Wummula mirembe General Elly Tumwine.